Sula bwegamba. Kkaaya Kyenkana naye yatta Fulo. Nagenda okuva mu Kyewamala Primary School nga Fulo ali mu kibiina kyakuna. Kubanga yatuulako keeka okumala omwaka gumu nga mulwadde. Ate bwe yawona ne bamuzza mu kibiina ekyo kyennyini kye yavaamu okulwala kubanga yagenda okulwala nga yakakisomeramu ttaamu emu yokka. Tewali musomi asanyukira kudda mu kibiina naddala okuddiramu mu ssomero eryo lyennyini mwabadde. Taata ne maama bwe baalaba nga Fulo tayagala kudda mu Kyewamala Primary School ne bamusabira ekifo mu Zaalyembikke. Amanya g'amasomero gaali mazibu agedda. Zaalyembikke Primary School eriri mu mayiro 14 okuva n'ewaffe. Ekyomukisa ku kyalo kya Katebe, ekyakatebe nga ninga akimanyi. Ku kyalo kya Katebe ekirinaanye Zaalyembikke kwe kwabeeranga kojjaffe Kitumba. Kojjaffe Kitumba oyo gwe baasaba okusuza Fulo avenga awo okusoma. Essomero lyagattanga abawala n'abalenzi okuggyako obulwadde obwamuzza emabega oyo Fulo. Ebyokusoma tebyamukaluubiriranga nnyo. Kyokka we yagendera mu Zaalyembikke Primary School ng'akuze ate ng'era alabika bulungi. Omusomesa w'ekibiina ky'ekyokuna Fulo mwe yali bamuyitanga Kasasa. Kasasa naye abaana baali bamutuumye Semmuli kubanga yawanganya ebibonerezo eby'okutwala emmuli ku ssomero nga bazizza emisango. Kasasa olwalaba ku Fulo n'amwegomba. Kasasa yeegomba kagonjo. Kasasa n'omusomesa. So nno ng'ate yalina omukyala ewaka Kasasa oyo gw'olaba mu makaage. Abasomi bwe baayogeranga mu kibiina Kasasa n'abawa ekibonerezo nga Fulo amugamba nti gwe Fulo tolina musango. Fulo tolina musango baaba. Yatandika n'okumutuma okutwalanga ebitabo mu makaage n'okubikimayo. Mukazi we bw'ataabangayo ng'abaako era obugambo bwa munweneko oyo Kasasa gw'olaba. Mukyala Kasasa bwe yabanga ow'okumala ennaku eziwera nga tali mu makaage nga Kasasa oyo gw'olaba asiika amagi n'assaako ne keeki n'emigaati gy'ebibala n'abissa mu kisenge. Fulo mwe yajjanga ebitabo. Munnange olwayingiranga mu kisenge ng'agamba nti mala okulya ku magi ne ku migaati ofuna amaanyi aganaasoma. Ye Kasasa yamuwanga n'ensimbi okugula by'ayagala. Yasala n'amagezi amalala ag'okubeerako naye. Mbulumu bwe yalaba Kitumba n'amugamba nti muwala wanno agenda mpola nnyo mu kibiina naye njagala muyambeko. Bwe tunaavanga mu kibiina olw'eggulo ne musomesa awe yekka okumala eddakiika nga 3, ekyo n'akikolanga lwa kumuyamba naye si lwa nsimbi. Si lwa nsimbi. Nze Kasasa nina ekisa. Munnange kojja yaddamu nti munnaffe onooba otuyambye nnyo ssebo. Kasasa yagamba mukazi we nti bazadde b'omuwala oyo bampe siringi 3 buli lwe musomesa yekka. Munnange omwana yamusomeseza ebbanga ttono n'atandika okusobyanga naye. Kasasa n'asobyanga ne Fulo. Yali yakamwagalira naye abasomesa bedda bayagalanga nnyo abaana be basomesa. Ogakigenderedde naawe wamma awuliriza. Munnange yali yakamwagalira emyezi wagindaba gyali 3 bwe 3. Ebigambo ne bimanyika mu basomi. Yenno byamanyibwa abasomi bokka. Abaana abavumu baalaba bannaabwe abaava edda mu ssomero ne babasaba okubawandiikira ebbaluwa kiro kitwala omunaku ne bagitimba ekiro ku muti ogwali mu luggya lw'essomero okumpi n'ekkubo eddene. Essaawa zaagenda okuwera wazindaba 3 ng'abaana bonna n'abasomesa n'abatambuze ebbaluwa baagisomye dda. Yali agamba bweti kya bulangizi mu Agusito 24/1905. Omusomesa Kasasa oswadde nnyo okuddira abaana b'osomesa n'obafuula bakazi bo ne bwe tukulaba omugulumiro gwa bwereere. Kasasa tukukyawa tetukyakuwa kitiibwa Kasasa fe abakusekerera. Bbaluwa bwetyo bwe yali egamba. Kaakati omukulu w'essomero teyalina kyayinza kukola ku bbaluwa eyo
wabula ekijjayo kujja n'agitereka. Kati okuva olwo Kasasa buli lwe yayitanga ng'abaana batunulaganako mu kifo ky'okuseka anti nga bamutya okubabonereza. Omukulu w'essomero kye yakola okuyamba Kasasa kwe kumusabira ekifo mu ssomero eddala. Yali tannagenda, Fulo n'amutegeeza nti alina olubuto lwe lwa myezi 3. Kasasa yamugamba kimu nti aluggyemu. Ye musomesa Kasasa yamuwa siringisi 2 ez'okulugjamu. Fulo gye yajja abasawo tewali yamanyaayo, naye olubuto yalugjamu n'atalwala era n'ayongera n'okusoma okutuusa lwe yamala PC kiseeyo n'ayingira mu junior secondary school mu 1950. Kati mu junior secondary yagimalako kyokka n'atayita kugenda mu secondary school. Awaka yamalawo emyezi 2 n'asaba okuyingira mu business school emu mu Kampala. Omwo mwe yasomera omwaka gumu n'afuna omulenziro. Isi gondi naye yali yeemansa bulala Fulola. Alimba. N'afuna ate omulenzi omulala Lubega. Avudde ku Kasasa ate afunye Lubega. Ne baagalana nnyo ne Lubega oyo. Lubega yali asoma bya akawuntisi. Bwe yabimalaako ekitundu ekisooka ne wabaawo ate omuzira kisa n'amuwa ensimbi agende asome emyaka 2 mu Bungereza amalirize omusomo gwe. Kati mu kugenda yaleka awadde Fulola obweyamo bw'alikomawo nga bafumbiriganwa. Fulo naye yamuwa obubwe nti ne bwe kiri baki sigenda kufumbirwa mulenzi mulala okujjako gwe Lubega. Mu kiseera ekyo Lubega yalina mukwano gwe eyakolanga mu banka ng'ayitibwa Kkaaya. Kkaaya naye banne baali bamutuumye Kasunsu olw'okukuba akasunsu bulijjo. Ndoozi enviri yazikubanga za kasunsu. Lubega bwe yali agenda emitala w'amayanja n'asaba mukwano gw'ono Kkaaya Kasunsu afunire Fulola omulimu mu banka oba awalala wonna ng'amaliriza okusoma kwe, kubanga Fulola yali asigaza omwezi gumu gwokka. Ekyo Kasunsu yasuubiza Lubega okukikola n'essanyu. Maneja wa banka Kasunsu mwe yakoleranga yayitibwanga George Walker. Omulundi Fulo gwe yasookera ddala okugenda mu ofiisi ya Kasunsu okumusaba okumufunira omulimu, Kasunsu yamugamba nti "Oh dear, onsanze ndi busy nnyo. Oba onookomawo enkya ku ssaawa nga 5 ne nkulaba nga mmaze okwogera ne general manager waffe. Olaba otya?" Munnange enkeera essaawa 5 Fulola zaamusanga ku lujja oluyingira mu ofiisi ya Kasunsu. Omanyi yali kalaani mukulu. Olwamala okumulamusa n'agamba nti osanze manager mpise, kangende mala okumulaba njogereko ne ku nsonga zeezo ndowooza. Oba bwe yava mu ofiisi yagenda wa manager oba yalaga mu bifo birala saa ne Fulola teyamanya. Yakomawo ku ssaawa nga 6 eyo n'ekitundu nga wambagatanye n'ebitabo nga 4. Olwayingira n'agamba Fulo nti "Excuse me Fulo, nsanze manager ali mu long discussion ne chief accountant. Ne mulindo okutuusa lwe bamaze ebyabwe, naye tewabadde time kwogerako ku bibyo. Katugende mu Hotel de Grand tulye ku kyemisana tudde. I am sure manager tujja kumulaba olw'eggolo." Fulo yaddamu nti kale sewa. Kati eyo mu Hotel de Grand Fulo gye yaliira enkoko ensiike yamuwoomera okukamala. Bana eri enkoko yali ewooma. N'abuuza ne Kasunsu oba ddala baalya nkoko. Kwa munne nti oh yes, inkoko yennyini mukwano. Tuyinza n'okudda wano ne tugyeyongera ku kyeggulo. Munnange mu ofiisi baatuukamu ku ssaawa nga 8 n'eddakiika 15. Olwayingira Kasunsu ekkooti n'agyeyambula n'agissa ku ntebe ye ey'emabega. Ku mikono gy'essaati ye kwaliko engeri y'amagemo aganaanuuka. Fulo yamuwa entebe naye n'atuula. Fayiro ezaali ku mmeeza ya Kasunsu yazitunulamu okumala eddakiika nga 5 n'azizza mu busero. Munnange teyalwa n'agamba Fulo nti oh yes. Eby'omulimu gwo kangende ewa manager munnyonnyole. Munnange yamalawo eddakiika nga 10 n'akomawo n'agamba Fulo I am happy. Kiri bulungi, jangu tugenda olabe manager. Olwayingira n'agamba mwami Walker mu Lungereza nti "This is my sister who is applying for a job in our bank." Mr. Walker yamubuuza nti "What can she do in this bank?" Ko Kasunsu nti "Yes sir."
agambye atya Wooka yabuuza, what can she do in this bank? Ko Kasunsu, yes sir. Yes sir. Kakati munaye bwe baava mu ofiisi ya manager ne bagenda mu ya Kasunsu. Yenno olw'eggulo olwo Kasunsu yalina ne bye yakola, anti yali anyumya bunyumya na Fulo. Kasunsu yatambuliranga mu mmotoka mpangise buli lunaku, era olwava mu ofiisi mmotoka n'emutwala ewuwe ey'empangise. Bwe yamala okumutuusa n'agamba nannyiniyo atwale Fulo gye yali asula. Yamulagira era okumujjayo ku ssaawa emu akawungeezi emutwale ewuwe bagende ku kyeggulo mu Hotel de Grand. Mu kiseera ekyo Kasunsu teyalina mukyala. Mu maka ge mwalimu ebyokwesanyusa bingi nga bino: leediyo, bulamu, kaseti recorder player n'ekiwujja empewo oba giyite ffaani, kati ze muyita ffaani, ekyo ekiwujja empewo ekyo. Munnange ekyeggulo Fulo ne Kasunsu kyabawoomera nnyo. Baalya ne ku sitiiki, omuweereza gye yayitanga sitiiki. Bwe baamala okulya ne badda mu bbaala ne banywa ku biweweeza ebya buli ngeri nga wisiki, jini, ne banywa ku baby chani, ne balya ku brandi. Kyokka ebiweweeza ebyo byabaweweereza ebbanga ttono ne bibabandula. Byababandula abantu abo bombiriri. Kati gye baagenda ne bye baakola nga bavudde mu hotel byamanyibwa abantu batono nnyo, baali batunga nange kwendi. Nga bwe bagamba nti eyakaliddeko mwoyo mulondo, Fulo yatandika okusaba Kasunsu mbw era amutwalenga mu nkoko kumpi buli lunaku. Kasunsu yakola byonna bye yakola okusobola okusanyusa Fulola. Gwate yali agenda okufumbirwa munne ate nga yamufudde muganzi we. Jukira Fulola yali mukagundi, yali mukalubega. Basajja banaye temusonyiwa. Omusajja okusonyiwa n'ogenderaawo. Ne baba wakula otya ng'oli mukazi. Abasajja tebasonyiwa. Ti omuntu omukolera obwereere omuyambe nga mukazi ng'ate alabikako temusonyiwa. Lubega bwe yali akagenda e Bungereza ng'ebbaluwa za Fulola teziva mu kkubo. Naye Kasunsu bwe yamala okwekiika mu mukwano gwabwe, Fulola n'abanga takyalina biseera bya kuwandiikira Lubega eyali ewala bw'atyo. Kasunsu yamanyirawo ng'ebikyamu bye bakola ne Fulola byali biyinza okubaviiramu akabi. Kyeyava agula amakerenda ag'okweziyiza okuzaala n'agawa Fulo. Kale buli lwe bagendangako awutu okusanyuka nga Fulola agakozesa ng'amateeka gaago bwe gaali galagira. Oba waliwo lwe beesanyusa ne beerabira okugakozesa mu mateeka gaago, oba ge gaagaana okukola, nange munaye saamanya. Naye waayitawo ebbanga ttono nga Fulola amaze okufuna omulimu mu bbanka n'alaba ng'ali lubuto lwa myezi wagindaba gyali 3. Baayogera dda nti kiwooma magaaya, naye Fulola ebigambo bwe yabitegeeza Kasunsu naye amagezi ne gamwesiba, kubanga Lubega yali munne nnyo. Yali munasajja temusonyiwa, naye olumu mutusonyiwenga babaabuwe, tuli bamaama baggwanga naye mwe temusonyiwa. Kakati kye yasalawo amangu oyo musajja wattu oyo Kkaaya waakako kwe kugamba Fulola ajjemu olubuto bombi bawona okuswalira mu maaso ga Lubega. Ekyokugjamu olubuto Fulola teyakitya namu kubanga tekyali kijja ku ye, naye nga bwe bagamba nti kittakimanyidde ennyanja etta muvubi. Ku mulundi ogwo olubuto lwagaana okuvaamu obulungi. Bwe lwavaamu naye ate n'avaamu omusaayi mungi nnyo. Olwamutuusa mu ddwaliro, abasawo ne bavumbula nga mu kanyonyoogana ak'okugjamu omwana yali omuto bw'atyo, n'abaana baamukulubula n'avunda. Wulira bannange, wulira. Munnange yalwalira ennaku wazindaba zaali 7 n'ava mu bulamu bwensi. Fulola n'afa. Fulola yafa. Omwana wattu bw'atyo bwe yafiira mu buvubuka bwe baaba. Fulo we yafiira nga Kasunsu amabanja gamukoma mu bulago. Buli kalifuwa ne bupawuda yali takyasobola kubwetuusaako, yali atandise n'okuwunyira banne. Omusajja awunya.
Mbunga atandise n'okuwunyira banne ku mulimu ne mu bifo ebirala. Abantu bala mu kitalo tebaalwa nga batandika kumuyitanga Kasunsa olw'okubanga yabawunyiriranga nnyo. Nsaagala musajja awunya kagwigiryako. Kati Kasunsu yalaba ensimbi zaafuna tezikyamumalira ddala byetaago bye. Ne yeebuuza ku munne Kiraza bwe baakolanga nti, owange ensimbi nga nze zinsobedde, omusala gwange tebagunsalangako, ate nga bwegwongeza n'okuba buli mwaka, naye omwezi gugenda okutuuka wakati ng'ensimbi ez'okugummazaako nsigadde kuzeewola bwewozi mu basajja bannange abaziwola n'obuliiko obutagambika. Kale bwe bakuwola siringi 2 obaddizaamu ate 4. Abasajja bamanerenda abo. Nze simanyi na kye nnaakola bannange okufuna ensimbi ezimmala. Ko Kiraza, wali ogenzeeko ewa Kawuulu n'akuwa ku magezi ag'okunyweza ensimbi z'omu nnyumba? Ko Kasunsa nti Kawuulu y'ani ate? Nze nga simumanyi. Ko Kiraza nti gw'otomanyi Kawuulu agaba eddagala ly'emikisa n'obugagga ate nga talina wala nnyo ali wano okuva wano mmanju waffe. Ko Kasunsa abeera wa? Ko Kiraza abeera kumpi awo emmanju w'olukomera lw'essomero lye bayita Kigungu. Ewuwe tewabula kubanga tewaggwa bantu. Ko Kasunsa naye omusajja oyo Kawuulu gw'ogambye ayinza atya okugaba eddagala ly'emikisa ate nga naye muntu nga ggwe obanze wamma kagundi Kasunsa wali mutegeevu. Ko Kiraza gwe tulabanga ku bakabona nga bawa abantu emikisa, olowooza bo si bantu? Ko Kasunsa abo bantu ba Katonda naawe okiwulira bakusabira n'ofuna omukisa. Ko Kiraza nti twala wuuli eri Kawuulu ye muntu waani? Kawuulu si muntu wa Katonda. Ko Kasunsa nti oyo wa sitaani. Ko Kiraza nti sitaani atya? Gwe tomanyi ng'abantu b'omu nsi eno nabo Katonda baamumanya dda era nga baava dda nga bamusinza mu ngeri yaabwe, ate nga n'abamu baakolanga ebyewuunyisa ne bawonya ne bannaabwe nga balwadde. Ko Kasunsa okakasiza ku kinga Katonda baamumanya. Ko Kiraza nti nkakasiza ne ku linnya eryo Katonda kubanga lyamuno lyadda. Tebaliitanga muntu mulala yonna oba ekintu ekirala wabula oyo gwe baayitanga liiso ddene alaba wansi ne waggulu. Oyo si gwe baayitanga Katonda nga bino tebinnajja ebirala. Ko Kasunsa nabo baamusinzanga. Ye baamusinzizanga wa? Ko Kiraza baamusinzizanga mu nnyumba ze baawanga ennyo ekitiibwa eziyitibwa amasabo ne mu ngeri endala nnyingi mu maka gaabwe, ate nga bamusinza kumpi buli lunaku ate nga bakwata n'ebiragiro bye. Ani yali omutuufu ku bonna? Muwulira ku enkubaganya y'ebirowoozo eno, muwuliriza nsaba naawe ogyogereko. Ko Kasunsa ebiragiro bye nga biriwa? Ko Kiraza ng'obutattira muntu bwereere, okubba, okutwala muka munno oba okunyaga omwana wa munno. Baakwatanga n'etteeka eddala ekkulu mu ddiini zonna ery'okwagalana ne bantu bannaabwe. Ko Kasunsa nti wamma Katonda baamumanya dda. Balabika. Naye era nze wa Kawuulu siyinza kugendayo kubanga nti abantu Kasunsa yawanika kubanga nti abantu abamanyi okunsangayo. Singa akola ekiro nanjye bbiridde nengendayo nga tewali andaba. Ko Kiraza munnange nze nno mbadde nkuzigiridde omuntu eyandikuyambye okunyweza ensimbi z'omu nsawo. Munnange ekiro ekyo Kasunsa yasula mu nnyanja ya birowoozo ng'omwoyo ogumu gumugamba nti gendako ew'omusajja oyo olabe ng'ayinza okukuyamba, ate ng'omulala gumugamba nti togenda naawe mu ebyo, oyinza okusangayo n'abakumanyi ne bakugamba nti ogenze kusamira. Togenda. Ku nkomerero yasalawo kugendayo. Bonnanga obunyonyi bwali bugamba nti chuli n'ava mu kikunta n'afumba caayawo kacaayi caayawo. Olwamala okukanya n'akwata erigende wa Kawuulu ate yatambuza bigere, teyalina kagaali. Esawa zaali ziwera 2 ez'enkya n'atuuka. Yasanga waliwo abantu batono nnyo, naye nga mu batono abo era mwe mwali mukyala Buladdina Balaba eyali omukulu wa kiraabu y'abakyala ab'omu kitundu ekyo. Mbuye yali agenzeeyo kufunayo ddagala lyakuloga bba mumwa n'obutambuze kibeerawo nga kisajjasajja buli kye bakigamba nga kikkiriza bukkiriza kye bakigamba. Abakazi bannange, ku bombi tekwali yafunawo kabanga okudduka munne ku Buladdina ne Kasunsa ono. Kati Kawuulu olwalaba ku Kasunsa n'amugamba nti
ng'okedde osanze tetunnatandika kukola anti tumala kulimako ne tulyoka tukola ku bantu baffe. Naye abasawo b'ekinnansi b'ennaku zino mwenga temulima. Mwe temulina mirimu mirala okujja okumanya mulinga jaba. Eyo bye mulowooza eby'okubba. Naye bano baakeranga kulimaalimako ne balyoka bakyambuwa abalala. Okasunsa nti sebo n'abalinda okutuusa lwe munaatandika. Essaawa zaali ziweranga 5, Kawulu n'ayingira mu ssabo ne Kasunsa n'agoberera. N'abalala ne basooku. Kati Kasunsa yali agenda okuyingira n'engatto mu bigere. Akasajja akaali mu kanzu yali esensuse ennyo ate nga yagubadda. Ne kamuboggolera nti gwe sebo w'ekkooti engatto teziyingira muno. Ko Kasunsa sebo mbadde sitegedde. Ko akasajja nti mmwe ab'oluzungu bwe mutyo mwagala nnyo okwewanika. Kyali kyetaagisa ekyo nakyo okumugamba. Ebyo Kasunsa teyayongerako bibye. Kali omusawo omuganda ono omusawo w'ekinnansi Kawulu bwe yamala okutuula ku kiwuukye ng'amaze n'okussaako omunagiro ogw'olubugo n'abuuza Kasunsa nti kazigwane baaba. Ko Kasunsa nti nze Kkaaya ssebo. Ko omusawo nti mumugamba aleme kunsitamako baaba. Olwo bajjajja balinnye Kawulu ssebo si oli ava okulima. Omulenzi wa Kawulu yamuga nti gwe wange gwe omusajja ewamwe bw'otyo bw'otuula ng'oli mu bakulu. Ko Kasunsa sebo mbadde simanyi bwe batuula. Ko Kawulu yeye kibi oyagala baaba gwe tukukolere. Ko Kasunsa sebo nemeddwa okugaggawala ensimbi zenfuna gye ziraga sirabayo sebo. Ko omusawo Kawulu nti olina omukazi oba abakazi mu makaago baaba. Ko Kasunsa nti sirina sebo. Olina abaana nina sebo. Ko Kawulu abakazi ofuna bano bye oba baka basajja yolina ensawo gwe. Ko Kasunsa nti ensawo ey'engeri ki sebo. Omusawo nti ensawo yennyini gw'oli wawaala atamanyi nsawo nkubuuza ensawo ey'abakulu ogirina baaba. Ko Kasunsa nti Saalongo sirina nsawo sirina nsawo. Ko Kawulu gwe ensimbi z'ofuna ozirya wekka ye toli muzibu kale n'ompuliriza. Ko Kasunsa nti sebo mpulira. Ko Kawulu nzija kukutungira ensawo ey'olubugo ogisange wano ofunanga ensimbi ng'otoolako ezimu ng'ozissa mu nsawo eyo baaba. Eyo yejja okuba ensawo y'abakulu baaba. Ddayo omaleyo ennaku 4 okomewo wano olisanga ensawo ewedde okutunga baaba. Nkumaze baaba. Oyo n'amumala tamuddako. Ennaku bwe zaayitawo 4 Kasunsa n'addayo ewa Kawulu. Yasanga ensawo yaggwadde okutunga. Yalimu olutembe nga lutungiddwako ensimbi eŋŋanda n'amatembe. Kawulu bwe yali agimukwasa yamala kugiwandako malusu nga bw'alaamiriza nti mu nsawo eno baaba bw'onoosangamu ensimbi z'abakulu baaba bajjajja bakunyiigira dda olw'okukuwa ebintu n'otabaddiza baaba. Alaba tubagambuddize Mukama ekitundu kye10 nga mukaayana. Era ekkanisa bazizimba buli lunaku. Kaakati wulira ne sitaani yakoppa. Abakulu banyiigira Kasunsa olw'okumuwanga ebintu n'atabaddiza. Kawulu bwe yamala okwogera ebyo n'agamba Kasunsa nti leeta omukono gwo ogwa ddyo baaba. Kasunsa olwagumuwa omusawo n'agusalako omusale bwe kecu awo mu kiseke okumpi n'ekibatu n'asiigamu eddagala. Yannange ebyo olwaggwa n'amugamba nti genda ofune ebingi ng'obugulu gw'eggongola baaba. Ensawo eno ejjule ebooge baaba. Osiibudde baaba. Kasunsa omusawo yamuwaayo n'eddagala eddala lyeyamugamba okussa mu kasawo ke ak'ensimbi ke yayitanga nako. Kawulu yasala siringi 10. Sebo Kawulu yamusaba siringi 10 ekya Uganda oba ye miliyoni kati. Sente abakulu tebannaba kuzinaabula bano bannaffe. Ndowooza ye miliyoni ya Uganda eyedda. Kati Kasunsa n'aziwayo ng'asanyuka. Ekizibu Kawulu kye yagamba Kasunsa ng'amusiibula bwe butabuuza muntu yenna gw'asanga mu kkubo nga tannatuusa mukisa gwe mu nnyumba ye. Eyamwewuunya ennyo ye munne Kamadi Jingo eyamuguzanga ennyama gwe yayitako kuutwe
ng'atunudde wansi n'oli n'alowooza nti yali tamulabye. Kati mu kiseera ekyo Kasunsa mwe yafunira eddagala ly'omukisa ewa Kawuulu. Wulira nno katemba, wulira. Mu kiseera ekyo Kasunsa mwe yafunira eddagala ly'omukisa ewa Kawuulu ne bbanka yaabwe mwe yali erowoolezza ku kulinnyisa emisaala gy'abakozi baayo bonna ng'erabira ku gavumenti. Waayitawo emyezi 4 bbanka n'esalawo buli mukozi waayo okumwongera 1/4 eky'empeera ye eya buli mwezi. Empeera empya buli mukozi bagimugabira nga badda emabega. Badda emabega okutuuka ku myezi 6. Kati mu mwezi bwe babategeerezangamu ng'empeera yaabwe bwerinyisiddwa era n'ensimbi zonna ez'emabega mwe baazifunira. Kasunsa yafuna kavu ka siringisi 15,500. Mu nsawo y'abakulu yassaamu siringisi 5 kubanga yasangibwa ayaka lutambe anti ng'amabanja gamukoma mu bulago. Ensimbi ennyingi bwe zityo Kasunsa zaamujjukiza bujjukiza kuddamu kusanyuka ng'edda. Yazigwamu nga kamunye bwegwa mu bukoko. Omwezi ogwaddirira ogwo gwe yazifuniramu gwagenda okuggwako nga ne mu nsawo y'abakulu akuttemu n'alekamu siringisi 45. Kasunsa teyatya n'abakulu kuba okuva we yatandika yatoolangamu ensimbi ng'agamba nti abakulu be bamukkiriza okwewola ensimbi mu nsawo yaabwe. Kati okuva olwo ate ensimbi Kasunsa zeeyongera bweyongeza ate okumuyita mu myaganya gy'engalo okutuusa lwe yalaba ng'asaana ate okuyiiyayo amagezi amalala ag'okwongera okuzifuna. Ku mulundi ogwo ewa Kawuulu teyagendayo mpozza nti yali takyamulinamu bwesige. Kye yakola okimanyi, kye bayita okufumba omutwe. Yafumba omutwe guli tolabanga sadida. Kye yakola kye bayita okufumba omutwe. Yateesa ne munne Wakabi eyakolanga mu byensimbi mu kampuni emu gaggadde. Ne bajingajinga amannya ne bagafuula ag'omukozi ow'eddaala erya waggulu ennyo mu kampuni eyo. Amannya ge baajinga gaali ga Wilson Kakumba. Bwe baamala okujinga amannya ne balaba munnaabwe ow'okusatu Yona Byaruhanga ne bateesa naye n'akkiriza okuyitibwa Wilson Kakumba mu bbanka Kasunsa gye yakolangamu. Kati buli mwezi Wakabi yakolanga vocha ya siringisi 20,100. Kaali kasente nno mwana nga tekannanaabuukanga kano. Ezaali milioni 2,10,000 ez'ebbiri. Milioni 2,10,000 nze nkubuulira. Kaakati 20,100 mu mannya ga Wilson Kakumba. Kati vocha ezo bwe zaatuukanga mu bbanka nga Kasunsa aziyisaamu era ne cheeke Byaruhanga zeyawandiikanga okugjayo ensimbi Kasunsa yaziyisangamu mangu. Bwe baddanga awalungi nga bagaba n'ekyabwe. Kati Kasunsa yafunangako siringisi 5. Wakabi yafunako siringisi 750. Byaruhanga yafunanga siringisi 550. Oyinza okulooza nti Byaruhanga bamuseeranga naye jjukira nti omutwe ogugwe teyagufumba nnyo kubanga ye yagendanga kujjayo nsimbi mu bbanka. Tewali kirala kye yakolanga ekyandimusaanyizza ensimbi ennyingi okusinga ku ezo. Kasunsa ne banne ensimbi baaziriira emyezi wagindaba. Gyali 6 ne babaggukamu. Kasunsa ababbanka gwe basooka okuyimiriza ku mulimu. Olira ebigambo bannaye bwe bijja obubi. Ebigambo byagenda biranda ne Wakabi kampuni n'emuyimiriza. Byaruhanga yakwatibwa luvannyuma nnyo. Kooti bwe yamala okuwa ekiragiro ky'okussa abantu abo bonna mu mitayimbwa nga balinda okuwozesebwa, munnamateeka eyali asinga obwatiikirivu mu kuwolereza ababbi n'abakumpanya n'abeeyimirira nga buli omu ataddewo akakalu ka siringisi 1,000. Mu kiseera omusango kye gwamala nga tegunnawulirwa, Kasunsa mpozi ne banne kyabakola bulungi. Yafuna buli ngeri yonna gye yali asobola okweyambula essanga eddene bwe lityo. Baamuzigirira omusawo gwe baali batenda okubakkungwa mu kuloga emisango eyayitibwanga kiri ku njovu. Kali kiri ku njovu Kasunsa yamuwa eddagala lya ngeri 4
Erisooka lyali lya kunyookeza mu lujjo enkya n'eggulo nga bw'alaamiriza nti abanvunaana mwenna baaba. Abasawo bali bannaye abanvunaana mwenna baaba mbawunise nze sirina omusango munveeko. Yalaamirizanga eddala lyali lyakufuuyira mu mmindi ey'emitwe 3 era nga bw'alaamiriza mu ngeri eyo era nti abanvunaana mwenna mbawunise nze sirina musango. Ery'engeri eyo ku 3 lyali lyakusenyesa kati ke yamuwa. Eryokuna yali muweera mu katu katono nga kasibe mu kyayi nga bw'amugamba nti bw'obanga ogenda okuwoza ng'ettu lino olisaanikira mu kibbo ng'olaamiriza nti bannange ngenza okuwoza baaba nammwe Desemba sibye bwe mutanyambe kusinga musango guno tewali anaabasumulula mu nvubo mwembalese. Kati okubuuliriza kwatwala wiiki endala 2. Omusango ne gutandika okuwozesebwa mu kkooti. Gwawozebwa mu nnaku 3 omulamuzi agutyemula. Ebyedda byabanga birungi. Nnaku 3 ng'omusango gutyemulwa ng'oli asibwa banga ateebwa. Naye bino n'akamulamba tuli ku kasango kamu tuwoza we tweziringula bwe tuddawo. Annange ebintu bikyusa. Kaati omulamuzi n'agutyemula nga wayisewo ennaku 4 nga kuba basiba 3. Wakabi Kasunsa n'oli munnaabwe tekuli n'omu gwe yejjeereza. Ku olwo lwe gwasalibwa mikwano gya Kasunsa ne baganzi be n'abasibe banne bonna kooti baagijjuza abantu abalala ne babulwa ne we batuula. Omulamuzi omusango yagusaza akamba akooje nnyo kubanga Kasunsa yamusiba emyaka wagindaba ogiraba. Ozanya n'abo abalamuzi bedda tebalya nguzi tebabalabamu nga bino ebyammwe ebyakuno. Bagusalirawo emyaka wagindaba oyo Kasunsa gye baamusalira 3 Wakabi 2 n'ekitundu bya Ruhanga 2 oyo yamwongerako n'ekivumo nti gwe wali muwuda wa ngeri kiggwe okugendanga mu banka n'ogabana ensimbi z'otokoleredde kalabe. Kale edda kyabanga kive naye kati ati omulamuzi ayinza n'okukutendereza nti oli wakabi nnyo omwana kyali wange. Newankubadde nga amakomera gagenderera kugolola abantu ababa bakyamye naye Kasunsa yagaana okugolokoka. Bwe yava mu kkomera yeeyongera kwonooneka teyaddamu kukola mulimu gwa mpeera emugasa ate yatandikira ddala okubbanga buli kantu kasangiriza nga tekaliiko akakuuma. Omulimu gwa Kasunsa ogumanyiddwa ennyo gwali gwa kunywa mwenge ng'ate asinga kwagala kunywa nguuli n'ekkwete. Omusajja eyasoba olwanywanga ennyo n'agwa ku kkubo. Abamumanyi naddala banywanyi be benywanga nabo baamusitulanga ne bamuzza ebbali w'ekkubo ab'ebidduka baleme kumulinnya. Empewo z'ekiro bwe zaamufuuwangako omwenge ogumu ne gumuggwako olwo n'abambaga okudda gy'asula. Ye Kasunsa omusajja yali akola mu bbanka. Kasunsa abantu abamu baamuyitanga mulalu abalala baamuyitanga muzoole kubanga yali takyamanyi biswaza nga takyaswala aswaza buswaza. Oluusi ng'afuuyisa ne mu ngoye ze ng'atamidde era nga waliwo ne lwazikola ki nga yali atuuse wala. Bw'atandika okuwemula abantu balamu badduka ye Kasunsa abantu balamu badduka buddusi ng'awemula amukola agagambo. Ekiri ku Kasunsa kyekiri ne ku batamiiva abalala bangi bawaddanga nga ye. Kasunsa engoye ayambala zigubye ate ensensufu naye ng'ensimbi ezigula omwenge zo nga munnaye tezimubula. Bw'akola akalimu akasiringi nga 3 ne bazimukwasa n'olaba bw'asagambiza ng'ategeeza banne nga bw'agenda okunywa ku kawugulalo. Oyo ye Kasunsa. Lubega munnaffe oli yali agenda okuwasa Fulo. Omusomo gw'e Bulaaya yagumala mu myaka 3 n'akomawo mu nsi y'aboobwe ng'alina ebbaluwa ezikakasanga bw'ali omukugu mu by'okubala n'okutereka ensimbi. Eby'okufa kwa Fulo yajja abimanyi naye ng'olumba olwamutta talumanyi. Olwo lwe lugambo lwe baasooka okumuwa nga yakalinnya ekigere kye ku ttaka ly'e Uganda.
Tewali kya muwendo ng'omuntu okukuguka mu mulimu ogugasa abantu ate nga mwagazi wa kukola. Lubega yagenda okutuuka mu Uganda nga waliwo kampuni 3 gaggadde ezaali zimuwa omulimu gw'obubazi bw'ensimbi. Bwe yabuuza ku banne abaali bamanyi obulungi kampuni ezo ne bamwawulirako eyali esinga okuba ku musingi omunywevu. Eyo gye yasalawo okukoleramu. Yakikoleramu emyaka 3 aba banka munne Kkaaya mwe yakolanga ne bamukansa. Ne bamutwala okumyuka omubazi w'ensimbi omukulu mu banka yaabwe. Eyo Lubega gyali na guno gujwa. Abalungi nga babageza ku ndagala ennamu ze bagamba nti teziggwa mu lusuku. Ne Lubega yamala omwaka gumu ng'akomyewo n'azuula omuwala omulungi omuka ow'okuwasa. Omuwala yayitibwanga Jeni Nabulya. Nkubuulira abengo bazaala Jeni Nabulya anti yalungiwa n'akamala. Lubega yamwogereza emyezi 4 ne bafumbiriganwa. Kaakano balina abaana 3. Alina Catherine Lwensisi, Moses Yiga ne Alice Nabunje. Emirembe Lubega ne mukyala we gye balina mu maka gaabwe gyegombebwa buli abamanyi. Abakola ne Lubega mu banka n'abagenda mu maka ge okumulaba obanga balina bye bamusaba okubakolera bamutenda ekisa n'obuntu bulamu. Bombi ne mukyala we bulijjo bafubanga bwe basobola okuyamba buli muntu gwe balaba nga asaana okuyambibwa. Tebalina malala wadde era tebeeragira ku muntu yenna mu maka. Omuntu omu kye yava boogerako nti obuyigirize bwa Lubega n'obwa mukazi we tebwabasuuza mpisa za nsi ennungi. Ebikulu ebifa ku baganda bange kambikomya. Kulisittiina nno yabadde atunyumiza ebyo. Kambikomye wano ndeke mwannyinaze Kasolo ayongere okubalombojjera ebibye.